Tour de Lunsar ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya Sierra Leone okuvugibwa ekibinja ky'abazannyi 21 aba ttiimu y'eggwanga eya Uganda National Cycling Team kiri mu kutendekebwa okwakasameme munyonyo nga beetegekera empaka zino. Uganda esuubira okutwala abavuzi 13 mu mpaka zino era bagenda kuvuganya mu mitendera 3 okuli ogw'abakyala, ogw'abato abali wansi w'emyaka 17 n'ogw'abaami. Patrick Semmambo ono nga mukungu owa Kampala Cycling Club agamba ttiimu eno emaze akabanga akawerako ng'etendekebwa mu disitulikiti y'e Kisoro. Ono agamba abazannyi bano babasuubiramu okuwangula emidaali egiwerako. I assure you these boys are fit, the girls are fit, they are fast, they have been training, these people have watched them here. We can do it. This time around we will be in the World Championship in September. Abavuzi betwogeddeko nabo bakakasizza ng'enkambi gye bakuba ekisolo bwe bagifunamu obukodyo bwe bagenda okukozesa okuwanika bendera ya Uganda waggulu ennyo. Empaka zino zigenda kuyambako abavuzi ba Uganda okukuŋŋaanya obubonero obwetaagisa okuvuganya mu mpaka za World Cycling Championship ezigenda okubeera mu ggwanga lya Bubirigi mu mwezi ogw'omwenda. BBSKATI, Gambuuze.